ne bannaddiini bonna, omujaguza ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'omukyala, baminisita ba Ssaabasajja Kabaka beerindabo wano, bajjajjaffe abataka b'obusolya, the honorables from the Parliament of Uganda, abakiise b'olukiiko lwa Buganda, abaami b'amasaza nga bakulembeddwa Pookino, abaami ba Kabaka bonna ku mitendera gyonna, bannabuddu mwenna, mbaaniriza mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Nina obubaka okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, ofiisi ya Katikkiro, bwe nzize okubatuusaako ku mukolo guno ogw'okwebaza, era muzikirize mbusome nga bwe buli. Obubaka bwa Katikkiro mu kwebaza kw'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, Kitoovu Sports Arena, leero nga 21 Juni 2024. Mbatuusaako okulamusa okuvudde mu Bwakabaka bwa Buganda wamu n'okwange. Mwebale kujja ku mukolo guno omukulu ennyo mu bulamu bw'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Oweekitiibwa Mpuuga yampita ku mukolo guno emabegako awo, era nabadde wakubeera nammwe, kyokka olw'emirimu gy'embuga egitalekeka neesanze nga nnemereddwa, bwe ntyo ne nsaba Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, omumyuka owokubiri owa Katikkiro era omuwanika, ankiikirire abatuuseeko obubaka bwange. Okwebaza Katonda kiviira ddala ku byawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu. Mwe tulaba nga abantu abawera nga beebaza Katonda olw'ebirungi by'abatuusaako, okugeza abagenge abaali 10 omu yekka eyaddayo okwebaza, abalala 9 tebaalabikako. Waliwo ne Hana naye yeebaza okufuna ezzadde, so nga ne Dawudi ne bwe yafiirwa omwana naye yeebaza bwebaza Katonda olw'ekyo. Awo nno neebaza Oweekitiibwa Mpuuga okusalawo okwebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde, ate ne byonna byasobodde okumukozesa, omuli okukiikirira abantu mu Paalamenti y'eggwanga, okukiikirira n'okkulira oludda oluwabula gavumenti, ate n'obwakamisona bwaliko kati mu kiseera kino. Oweekitiibwa Mpuuga mumanyidde ebbanga ppanvu. Obuweereza bwe obw'olwatu yabutandikira Mmengo. Ssaabasajja bwe yamuweera obwa minisita okukiika mu lukiiko lwa Buganda n'okutuula ku bukiiko obw'enjawulo. Nalondoola nnyo emirimu gye bwe yali minisita omubeezi ow'abavubuka, anti nze obwa minisita bwange obujjuvu mu gavumenti ya Kabaka bwaliko ekyuyi eky'abavubuka. Emirimu yagikola bulungi era n'akunga nnyo abavubuka Kabaka be yali awadde omulembe gwe okutambulira mu buufu bwa nnyinimu. Bwe yasalawo okwesogga ebyobufuzi n'okwesimbawo mu kulonda mu mwaka gwa 2011, saasooka kukyagala
nga ndaba akyali muto ddala. Kyokka obukiise bwe mu paaliyamenti okuva olwo okutuuka kati busosowazizza nnyo ebyetaago ebya muntu wa bulijjo. Bwe yali mu kifo ky'omukulu w'oludda oluvuganya gavumenti, emirimu yagitambuza mu kifaananyi ky'ebyo ebya byetaaga okutereeza mu nkola y'emirimu ya gavumenti. Obubaka bwa Buganda bwe bumu. Ate bw'abadde mu byobufuzi ebbanga lino lyonna yeegaanako munnamulondo, ate n'obubaka bwonna okutwalira awamu ng'agiddemu. Bwe yali minisita omubeezi ow'abavubuka, ate ne bw'abadde mu byobufuzi ebbanga lino lyonna yeegaanako munnamulondo, ate n'obwakabaka bwonna okutwalira awamu. Ate wadde sirina lukusa kubuulira sirowooza nti Mathias Mpuuga yali yeesambyeko Kristo. Neebaza okiibwa Mathias Mpuuga olw'ettaffaali ly'atadde ku nkulaakulana ya Buganda, ate ne Uganda yonna okutwalira awamu. Ate era nsuubira abantu bagalateekirira mu paalamenti ya Uganda bamanyiddwa nnyo mu buweereza bwe. Misa ey'okwebaza eno weebereddewo nga tuli mu kaseera ak'okusoomoozebwa. Ebyobufuzi birimu kawereege mungi, okunyombagana, okuvumagana, okwerangira n'ebiringa ebyo. Nkubiriza bannabyabufuzi okubeera abakakamu, okusalangamu ekitiibwa, okuwuliziganya ate n'okusonyiwagana. Ebyobufuzi ebitaliimu butulamu tebisobola kuzimba Uganda etweyagaza. Nsaba Katonda ayongere okuwa Oweekitiibwa Mpuuga awamu n'ab'enjuuye bonna omukisa, ayongere okuweereza eggwanga lya Uganda n'ensi ya Uganda mu bwesimbu, amazima n'obwenkanya. Ssaabasajja Kabaka Wangaale n'enkumbi ku bbega, n'asaba mu mukono Charles Peter Mayiga Katikkiro. Tweyanziza nnyo tweyanzenge, ffenna nja kusaba situke tuyimbe ekitiibwa kya Buganda. Let's